byetwaliza wamu obutonde buleese emitawaana okumye ebibira byo bintu bitambula amawulire agasinga agabeerawo gabeera ga General Kasirye Gwanga ng'avuddeyo n'aba ng'ayimirizza abo abalabika nti bo batema Osankali Litunsi waabwe bagenda okutunda ebintu byabwe. Kiki ddala ekikujjamu n'ogamba nti eno emmotoka nteekeddwa gikuba olw'okuba etwala embaawo? Wake up. Oba omazuukusa? Kuba zuukusa embeera y'ensi nzimanyi Buganda nakulula mu Buganda. Lwaki tugenda ku National Authority abamu balinza okulowooza kuba be babikulembera? Bennyini abagaba ne liizi mu kibira tumanyi bino ebibira ze mayiro akenda kale ndi kukenda kali tumala gagenda ng'osaatuuka ate amanyi abaasoma ebibira ebyo Abaganda tebabisoma nnyo baali bakiga era b'osangamu kati ne beesaliramu puloti ne baliizinga n'okuliizinga oliizinga ngaani ekyapa ogenda kikola otya oliwa lansi wasoma kukuuma nature buli muntu agikaaba kati ensi weather bw'ogiraba floods daba ekyabadde egindi eno ekaseese it was devastation enkuba yiino etonnya toyinza kumanya nti igenda kutonnya budde bukedde omusana muze gwako naye kati out of the blue so emiti gwe tomanyi omuti gutwala bbanga ki okukula naye gozze buzi ne mashini n'osala with authority gwe wagusimba ekintu nakyo naye gozze you destroy money kuno ekyanze era bwe bataasimba emiti abaana bammwe tebajja kukula bulungi. Jeno bw'oyogera bw'otyo kituufu naye oli ayinza ogamba nti bw'ovaayo n'okuba emmotoka omupiira n'okuba emmotoka musango gwani okubye emmotoka yange omupiira. Yes, what have you been doing? Yo Kalitunsi omugjewa gw'otwala wamulimawa ani yagamba yakuwa permit let authority later mumunaziikamu abantu gozze ekibira kyo n'okisaayi emiti gye eminene kutwamaakinga nga ntumanya nti abo tuziiseewo naye ogendayo nga tokyalaba na muti nagumu Kalitunsi era mwe abamusala ebibira babasomesa Kalitunsi. You are destroying nature. It's part of me. I'm part of this country. And I think I've got a right to defend my country. Kituufu ekyo naye oli watono nnyo kubanga Uganda nene ebibira bingi ebitemeddwa oli ayinza okwebuuza nze kankole kino sijja kubeera bw'omu nkole buli wamu kati genda olabe okuva mu mayanja nga mujjeemu ebyo ebibira byatonyanga n'okutonya paka bujuuko naye kyalabawo Kalitunsi ani amusimba Abachina bakola gundi ekyuma ekikola empapula ekikola cardboard kyetaaga miti baagala miti China yajja wano n'emiti goyinza ogenda China n'osala bambu ng'omutandikirawo gavumenti yo yebawa license okole era simanyi obebawa China tasobola kujja wano n'atandikawo business anti labye nkugambye China lukusa system leader kakati oyinza okulaba obadde kuzaake tebamuzaala wali ku nnyanja Buteeko naye genda olabe ono Honorable Kalwanga yewe Busujju yadda mu kifo kya Honorable Nyanzi naye batemye ekibira kino bamuzaala wali Butayunja kumpi nga ensalo y'ekibira eri mu Butayunja awo wekitandikira kino kigenda paka lekuwamala naye yali avuddeyo n'agamba nti bannange ani amalawo ebibira ani atema ebibira nga ku floor ya parliament kuba owulira bakyogera zibankubira amasimu waliwo bankubira okuva eKanungu tijanguuka eno beKanungu
ogenda obataasa ngende bataasa ebiraba bimalawo naye nga abamaze okulaba kubanga musomye olaba bulabi kati laba embeera eriwo gende buduuda landslides weather laba floods tibabadde kasese okka waliwo eno biri eno mu east eno era naye waliyo floods waliwo eno ebugerere mpulidde kayunga eyo galiraaya kati yafuuse island ebyo byonna biva ku butonde bwansi you are messing with something you know nothing about amazzi kuno enzizi zalinga kuno pristine water naye kati olabye omugga waliwe muyise ku nyanza abantu amazzi bagakimaawo enkuba ekulukuta etwala obusa bw'embwa etwala buli gasiya neyiwa omwo abaana n'obusanga nga bukutta obudomola amazzi galagawa kalitunsi tebakyalina nzizi ekidomola kigula 1,000 omuntu wawano muguze ekidomola ekyo1,000 alujjo wabasanga n'ebintu byabwe balina enzizi ennungi twalwanira mu kibira ekyo twamalamu emyaka egi 3 nga nnamu training wing naye nga tulina amazzi gali golaba pure water ate ng'omuyekera bamuyigiranga omuyigira ku mazzi ku migga naye nga toyinza tulaba buli kimu nga tukola ki tukirina amatungulu twagalya kaama twamulya survive so bye tulaba byonna ebigenda mu maaso kuba kati ne beaches zonna tewakyali embalama tewakyali mazzi geeyongedde tugambe nti kwenkurokinga ku ttaka liri oba kwonoona butonde bwansi kyekireese ekyo n'abazungu bakoze ekinene okwonoona kubanga gundi ezo emissions ezo ebika ebi kugamba nabo bakoze ekinene nnyo okwonoona naye era nakyo nabo kibakuba laba harikani bwe zibakuba walaba New Orleans amazzi yali kirabyeko ekyo nabo olaba floods nolaba in plains kati Kansas balima Midwest naye ngaesamba zonna Mississippi awagudde naye babeera insured naye nabo is affecting them genda wano Malaysia otunuulire everywhere tsunami eyakuba juzi Japan nereta kunukia gundi ya power plant tsunami kibatiisa bebagende mubwengula so ffe twonoonye obutonde bw'ensi tutemye emiti bali eri emissions zisinza kubanga oilo ne coal Australia girabe bapollutinze buli kimu juzi bafuna omuliro wagulaba walaba nature bweyakolwa ebisolo byonna kangaru zonna nga zigudde myezi emeka nga guteta climate change we've got to think about climate change we've got to talk about environment emiti weegiri nze njigula Sudan gyensimba teak from Sudan using my money emiti nga intercessor emivule emisigi gavumenti esobola okukola beds esobola okukikola tulina okutunulira all angles naye kati ekiriwo focus eri ku politics yabufuzi abantu abaagala ogende mu bitundu ebirala obayambe ku mbeera y'obutonde bw'ensi obagamba kibanga bwe bakuwulira eno bagamba singa naffe jena gyewaffe emyaka gyegyo bali baga nti wabasuubiza nti otandikidde eno nogenda kutalaaga message bagifuna yo teri bajjeno teri bukulembeze bo tebalaba genda ku DSTV olabe how nature is being talked about buli muntu waali abeeko kyakola kubanga abantu babawa respect ya omukulu wuuyo onalebo waffe kusuka okwogera bagambe simbayo kuovakero simba kufene ngene nembala wawe mu town nga bakutambuza mu bupaketi naye manyi nti bamukuba migo okwongera oluzali ayengedde
nze wano nnawo emiti kumpi ejjaffe nejjule kumpi obanga 5 mungi enkima nze nziriisa ne bamukuba miggo okwengera owange ngamba ow'omu kibuga oyo gwe balya miggo tolota nti ayengera yekka waggulu nosa miggo so ebintu bingi bibalage kati nga ovakkedo okusimba ovakkedo talwawo omwana ajja kulya waakiri ne bw'anaalya omumondo ogumu n'alirako ovakkedo that is something you get it ebyo byonna byonna emicungwa emiyembe byonna is green naye ebyo tebabibabuulira if you got to talk to your people nkiddamu bulijjo nze nalinga n'abantu b'emibende naye nga tusula ku migga okwo nga tunyumya twelira kasadde tukola migga naye ng'obabuulira kakati mbawadde tractor bana bakola unity nga balimisa tractor kati emmere eyo gye munaagenda okutunda munaagiyisaawo makubu gagano gafu engineer kiki tuli kuki nolaba owetaaga ekkubo n'otema ujje tuteme ng'obawa ensonga nti mwetaaga ekkubo lino genda butoloogeyo yonna 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 eri abasajja abakiga baakola ekkubo lyabwe baalinga mu vale naye nga balima kasooli manyi bwe balina ennima yaabwe bayinza okujja ewa Kisubi ekyalo kyonna kakati gwe olina kutega kuliya ne bakuba n'olowooza tractor ekubye naye toyinza kusanga wano n'ogamba nti abaganda mwegatte mugende mukola olulimi lulaga ntodambaale nti nnima wange ya naye oba omaze omunyonya nomuga nti nno bwe muba nga mwegasse gwe onoogenda okukubira AKM onoogenda okutuukira ku end nga nogumeze naye mwegatte mukole ekintu ekyamagezi olwaleero tuli wa Kisubi enkeera tuli wa Mujjankondo enkeera tuli woono enkeera tuli wa Kasiri n'olyokolaba emisiri gya kasooli jeno njagala twogereku ku nsonga kubanga ebiseera lockdown eno we yatandikira jeno wavaayo n'osobola okubanga abantu bateekesa ofuba okulaba nga bateekesa mu nkola ekyo president yalagira president naye amaloboozi gaali mangi nti Kasirye yakubye abantu kibo nze sikuba muntu ndi Jeno Mulamba nalagira ne babakyama mu kibawo to wake them up. President ayogedde afuna information high class uliriza byagamba yayagala kukulembera miti myaka gino gyonna tumaze okubafuula abantu nga mutufaako gwenza okukkiriza tukola kino kino kiri bwe kiti uliriza so waba waking up naye baddayo bali ku makubo kale nzi kasita onsanzeewo nkusanzewo oliwo olabira abantu wano nze nabalaga myaka gyange ogiraba so zino kibooko zaali zikubalaga nti president yayogedde wake up nze mu general officer eri order oli commander in chief awadde order mwagala kujeema kujeema chapa kadogo wewa watrabo mulungi oyo Jeno Kasirye Gwanga naddala ku kigambo ekyo ekimu ekyo kyogeddwako nnyo Jeno akuba abantu kibuuko ababoogera boogere Kasirye Gwanga tebalina kye bamanyiko those are idiot akuba babeera okwo ku bitimbagano ebyo in fact byaviirako n'okugamba netandika owulira oluvuuvuumo nga Jeno bwe bakutte nga bankwata bakutte embuya bakutte era okuba bantu kibooko buli muntu ayagala kumanya kyali kyekyo siddamu ebyo those are stupid stories tebazze kumbuuza bintu byekyo ebyo byakisiru Jeno bamala Kasirye Gwanga nti bamukutte embu bakwata ebyogera kati ndi ludda wa musanzeewo oli waka tosanze basirikale bankumu oli waka tebakuyimiriza butereevu fakiti abamu batugamba wali olwadde nga bagenze kujanja nga ndwala nze ge nafaako okimanyi
naku ttaano nga ndi waggulu ewa Katonda twogeramu ozuukira yena ngamba ddayo olina ebyokukola gy'emirimu egyo gy'olaba nkola to wake you up discipline there is no discipline here I'm telling you and it's going to cause you problems yep so no yena wolokosa olugambo luno ebyolugambo gwe gyonsanze ani andaba je n'oli waka ani andabako ababoogera anandaba ani ajjeemu era olugambo lwali lungi bannayuganda ne baga jeno kasiri eggwanga olw'okuba yayogedde nti lwaki mutukwata bwe mutyo nga bajeno tumukunda enkwata gye bamukwata era naye bamukwata bubi ng'enkuko kyogereko bamukwata bubi naye wamadaraka amagye tegaagala kuleeta tegagala malala mafandali when you are general behave like one don't make stupid statements nga bwe naziwulira nze mbiwulira ku mmwe simulabangako naye nali shocked bw'owulira message eyo kubanga tuvudde wala naye oba asobezza there is cautioning don't come out with such language you are going to cause problem naye bw'ovaayo n'akyogera ngaawo ku mirimu gy'abadde akola emabega baga wandibaawo akantu kati nga mugenda ku mitimbagano ng'onaayogera kino ng'onaayogera kiri ng'oli ayogera kino nga mubeera okwo ebyokukola tiwali gibize zimusiiba munteekako kasiegwanga yakoze kino kasiegwanga akoze kino mubeereko ebintu ebyamagezi bimwogera naddala radio zezo mulimu programu zempulira ddala nogaa kati bano ne boogera ebigambo naye ng'obiraba gyayita awemula jene ebyo ne mu nnyimba mu ebiri anti ennyimba zammwe ennyimba era kwe kuyimba kwamufoloza tetwazinako ku mazina naye jeno bandibadde bamukwata batyanga alina omusango gwakoze kuba ffe abamutulowooza nti sijja kuddaano gwasomesa byamagye nga kisubi bwe bamukwata muyingira nnyo ku bintu bimutamanyi nze siyinza kugenda mu bya journalism nze mmanyi kati nze kyemmanyi military ne journalism tebakwatagana they are enemies abamawulire balemesa America Vietnam kabisa buli kantu twi ogenda okulaba omutwe sensation ogundi nokaniya kati kino eno headline edite ono wakikaki naguno omutwe kubanga oli olunagulaba kasi eggwanga bamusibire kampe ogenda okutuuka munda nga kaparagraph aka ejene awo amawulire oba ogamanyi ngamanyi oyogera bwoti amawulire oba ogamanyi nze nsomye ebitabo natandika okusoma ebitabo nze nga nina emyaka 7 badde nsoma bitabo boxes and boxes zijjudde no good novels nze nsoma novels kugamba manyi what I'm talking about oba amawulire no anti ffe tweraliikira jeno bwe tuwulira embeera bwetyo temweraliikiranga ku kasiri eggwanga banamawulire bwe tugenda n'owulira ayogerera UPDF ng'aga jeno tumulina nti ebintu ebyo oyo anono gundi Brigadier Karemi yali badde ankubira essimu nti afrendi waliwo kino kyempulidde naye ogenda kubamukana bigambo mbu tumulina kumukola ki is my junior very very junior to me amanyi mpisa zange yali badde essimu nti ayoke nomuganja muke what is the problem nti bweti ne bweti ne bweti yali doctor alina Dr. Musingu chief gundi owa military bwe twali just for check up kulaba mbeera zange ziri zitya ng'omuntu yenna naye amangu ago olwandaba nga nzizaayo n'abasirikale kubanga bali bampadde abasirikale nga bangi abasirikale abo boolaba si bantu bangu
olabye distance gye neebaka nabo gye beebaka kakati wano bwe mba nebasi nga bali mu kyalo balumbako abasajja sajja nabo bagamba nti naye batuleetera abasirikale bakwana abakyala bafe bulemu bagitera kwana kunze bw'oba oleeta musirikale ng'oyagala kunkuuma mpita naye tomwaga kumwaga nti balina okukuumibwa ani agambye nze sirina muntu nawe osobola okwekuuma okubalabirira okutambula nabo tubawadde graduation otambudde nabo gweoveemu ogenda olye bo baleke ku mmotoka si bwe tukola maje kati weesanze you foot the bill kati n'ebikolwa ebyo kati awo ne wajjawo oyo gundi oyo ono gundi corona ne mbagamba mugenda kunzita gye mutambula gye munywera engulyamu abantu bemunywa nabo kati bwe mujja nga muyingira ku motoka yange timuze kunkuuma kumbe mundeetedde ki nze mundese wano nembwa yange muti mugende